السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. متنا ملونج تغاتنا الله وجتيوا Allah kyatuwadde obulamu, Allah tumusaba nga tumwegairira obulamu bwatuwadde tubukoleremu ebyo byayagala era ebyo byasiima, ate n'ako akatono ke tuba tukoze tumusaba Allah akakkirize. Ebyonoono bye tukola ebituyitako ng'abaddu, Allah tumusaba era tumwegairira abeere nga atusonyiwa, aleme tubonereza olw'amazambi gaffe. Allahumma amin. Abazze batambula naffe olutuula lwaffe olwasembayo twalaba ebintu ebyonoona tayammamu. Olunaku lwaleero tugenda kulaba ku bika by'obukyafu. Obukyafu bwa bika bimeka? Bukyafu ki obutawuzu era ddi ekintu lwekitwalibwa nti kikyafu, era biki bye tubadde tutwala ng'ebikyafu naye nga si bikyafu, era bimeka bye tubadde tutwala nga si bikyafu naye nga bikyafu. Naye mukkirize nga tetunnagenda mu maaso okubajjukiza olunaku lwaleero tuyingidde mu kiro ekya-29 mu mwezi ogwa Dhulqaada. Kitegeeza mu nnaku 2 tugenda kuyingira omwezi gwa Dhulhajji, omwezi gw'emizizo. Naye bino wammanga omuntu alina obbimanya. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam atugamba mu hadithi ya Ummu Salama radiyallahu anha, Nabbi atugamba idha dakhala al-ashru al-awwal, tibwe tuyingira ennaku 10 ez'omwezi gwa Dhulhajji ezigenda okutandika olwokutaano, Nabbi atugamba fa arada ahadukum an yudahhiya, omu ku mmwe ng'ayina enniya okuba nti agenda kusala ekisolo ku lunaku lwa Idi, oba agenda kusala mu nnaku ze tulagirwako okusalirako, Nabbi atugamba fala yamassa min sha'rihi wala min basharihi shay'an. Omuntu oyo agenda okusala tayina kukwata ku mubiri gwe kusalako nviiri oba wonna awakula enviiri, ng'omuntu olina okulongoosaawo. Kitegeera enviiri z'omunda n'ez'obweru tetukkirizibwa kukola ki? Kuzikwatako. Wala min basharihi shay'an, omwo muyingiramu enjala. Agenda okusala akaseera kano yandibadde ng'atunula ku njala ze, bwe ziba nga zituuse okusala azisale. Tugenda okuyingira mu nnaku 10 nga tagenda kukwatako. Munda n'ebweru, nviiri ez'oku mutwe n'endala, omuntu abeere mweteefuteefu okuba nti bw'anaayingira mu nnaku ezo ali mu mbeera etamutiise nga ye gy'anaasobola okuwangaaliramu
ennaku 10 ezo nga teyeekutteeko. Hadithi endala nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam atugamba mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas ti ma min ayamin al'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Ennaku ze tugendamu nabbi yaziyita ennaku ezisinga obulungi maaso ga Katonda, era n'omulimu omuddu gwakolera mu ezo ennaku mulimu ogusinga emirimu mu nnaku endala. Omuntu akoledde mu nnaku zino 10 ze tugendamu bw'akoleramu omulimu nga mulungi, omulimu ogwo gusinga omulimu omuddu gw'ayinza okukolera mu nnaku ezisigadde. Nabwe kityo ennaku bwe zinaaba zitandise tubeere nga tukola emirimu gye tumanyi nti mirungi, ate era tubeere n'okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuwa empeera zaffe mu bujjuvu. Eyatunga ekitabo atugamba faslun, tugenze mu kitabo, tugenze mu kibiina ekigamba annajasatu, ebikyafu. Olwaleero tugenda kwogera ku biyitibwa ebikyafu. Ebikyafu kye ki era bye biriwa? Era biriwo ebikyafu ebimalako wuzu n'ebitamalako wuzu. Nga bweri enkola yaffe, ekintu kyonna nga tetunnakinnyonnyola tusooka ne tumanya amakulu gaakyo mu lulimi Oluwarabu ne mu mateeka g'Obusiraamu. Annajasa kye ki? Annajasa, obukyafu kye ki? Batugamba ashai'u almustakdhar, kyekintu ekyenyinyalwa. Kyonna ekintu nga kyenyinyalwa ng'oli tayagala kitunulako, sinaki nti tasobola nakikwatako, yeesisiwala ng'akikwatako, ekyo mu lulimi Oluwarabu bakiyita annajasa, kiyitibwa obukyafu. Ekintu kyonna kirabwako tekirabwako, kiina olusu tekiina lusu, naye ng'ekintu ekyo kyenyinyalwa mu lulimi Oluwarabu kiyitibwa obukyafu. Ate mu mateeka g'eddiini, annajasa almustakdhar yamna'u min sihhati as-salati haythu la murakhis. Ekiyitibwa obukyafu kyekintu kyonna nga kyenyinyalwa, nga naye mu kwenyinyalwa kwakyo kigaana okutuuka kw'esswala mu mbeera nga tewaliiwo kikosonyiyisa. Ekiyitibwa obukyafu mu mateeka g'Obusiraamu kyekintu kyonna nga kyenyinyalwa, ng'ekintu ekyo ekyenyinyalwa kigaana okutuuka kw'esswala mu mbeera nga tewaliiwo kikusonyiyisa. Nga ki? Omusaayi. Omusaayi guli mu bintu ebikola ki? Ebyenyinyalwa. Era oli tayinza kubeera na musaayi n'abeerawo nga adigida ng'oli bw'ayinza okubeera n'amazzi, kuba oli bw'anaagutundako agenda kwenyinyimbwa, sinaki nti agenda kwenyinyala. Kati omusaayi ogwo gugaana okutuuka kw'esswala ebbanga ly'omala nga toyina kikusonyiyisa kubeera na musaayi ogwo. Kyekirala, obukyafu luli bwe twalaba, embizzi si nkyafu, ate embizzi obukyafu bwayo yo nkyafu, n'ebyo byonna byeyina ku mubiri.
kitegeeza singa obukyafu bw'embizzi bukoona ku lugoye lwo, olugoye luba lumaze okukola ki? Okukyafuwala, nga kikwetaagisa okuyonja olugoye olwo oddukoleramu omulimu ogwetaagisa obuki? Obuyonjo. Kintu ki ekikyafu nga naye tekigaana swala kutuuka? Omusulo ogw'ente, kintu kyekikyafu nga mu bukyafu bwakyo ate tekigaana kutuuka ku swala. Ebiwuka, ekiwuka ekimala okufa kiba kifuuse kiki? Kikyafu. Naye ekiwuka ekitalina musaayi nga ki? Enswera. Enswera erina omusaayi? Ate ensiri? Ensiri eyina. Enswera tekola ki? Terina musaayi. Naye bwemala okufa eba efuuse eki? Nkyafu. Kati oli singa aba abadde agolola olugoye, enswera eyo n'agigololeramu, olugoye luba lukyafudde? Mu bukyafu bwalwo ate enswera obukyafu bwayo tebukyafuwaza kuba yo terina muki? Terina musaayi. Kati singa oli aba agigololedde mu lugoye, olugoye lwo lusigala nga luki? Nga luyonjo. Maaso eyo tujja biraba. N'atugamba ekiyitibwa obukyafu bye bino wammanga: wa kullu ma'i'in kharaja min as-sabilaini najisun illa al-maniyya. Unti ekiyitibwa ekikyafu kye buli kintu kyonna ekifulumira mu makubo abiri, ery'omu maaso oba ery'amabega okuggyako enkwaso. Tukafunye? Ekintu kyonna nga kiyita mu makubo abiri, lya maaso lya mabega, ng'ekintu ekyo awe kiyise kibeera kikyafu okuggyako enkwaso z'omuntu ge tuyita amaniyu. Naye ebisigadde bibeera biki? Bikyafu. Ebbanga lye bimala nga biyise mu maaso oba biyiseewa? Biyise mabega. Bimeka ebiyita mu maaso? Twabirabako. Mulimu omusulo, mulimu kyekirala, mulimu alwadiyu, twagalaba amazzi agafuluma n'omusulo agasembayo ng'omusulo gw'omuntu guweddeyo. Ago gatera okujja omuntu, ate gatera n'okujjira mu mbeera ng'omuntu afunye obwagazi. Mazzi kyamalala alwadiyu nago gafulumira mu mbeera y'emu, go lwakuba gayinza okufuluma ng'omuntu tafunye bwagazi ne gajja buzzi. Tegerekese? Mazzi kyamalala. Amaniyu gayita mu maaso naye ate go si makyafu. Batugambye kullu ma'i'in, buli kintu kyonna kifulumidde mu mbeera y'amazzi, kifulumidde mu mbeera y'akazito ng'ebiyita emabega, naye nga kiyise mu makubo ag'abiri, kiyitibwa bukyafu okuggyako amaniyu. Amaniyu ge tuyita enkwaso, ndowooza mu lulimi Oluganda. Tegerekese? Ago gokka ge gatali makyafu. Naye ekiyita mu maaso n'emabega, embeera yonna gye kiyitidde mu kibeera kiki? Kikyafu. Ne batugamba fala yajuzu ssala, essala y'omuntu tekkirizibwa wa fi thawbihi au badanihi au almakan, mu lugoye lwe oba ku mubiri gwe oba ekifo wagenda okusaalira nga waliwo
ebyo ebifulumira mu maaso oba emabega oli bw'aba birina mu lugoye oba ku mubiri gwe n'asaala esswala ye tekola ki? Tetuuka. Tegerekese bannange, okuggyako omuntu nga mulwadde. Omuntu ddi lwayinza okusaala n'obukyafu? Waliwo obukyafu bwa bika bibiri. Waliwo gwe bayita omusulo ogutata. Tusaba Allah tutaase endwadde ya Rabbi. Waliwo omuntu asobola okwambala pampa si lwakuba akola ki? Ayagala, naye nga tasobola kumala ziwera ddakiika 5 okuggyako ng'ayina amatondo g'omusulo agagenda okukola ki? Okutonnya. Kati omuntu mu mbeera eyo asobola okusaala n'omusulo gwe. Asaala atya? Twali tukyogeddeko. Omuntu oyo asaala atya? Singa kyesanga ng'omuntu oyo tasobola kusiba musulo ddakiika emu, ng'eddakiika tasobola kukola ki? Kuwera, okuggyako ng'ayina amatondo agagenda okukola ki? Omuvaamu. Omuntu oyo singa aba ayambadde pampa n'asaala esswala ye ebeera ki? Ebeera ntuufu. Naye wuzu takola ki? Tegisigaza. Talina kugamba nze ndi mu ki? Ndi mulwadde, amatondo gano ganvaamu buli kaseera. Kitegeeza omuntu oyo buli esswala etuuka ayina okufuna wuzu ne yeerongoosa n'ateekako wuzu enki? Empya. Kati omuntu yenna ng'avuddemu obukyafu, ng'obukyafu obwo abuviiriddemu mbeera talina kimusonyiisa kusaala na bukyafu obwo, bw'asaala nabwo esswala ye tekola ki? Tekkirizibwa. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama atugamba mu hadithi eraga nti ebisigadde ebiyita mu maaso g'omuntu oba emabega bukyafu okuggyako amaki? Amaniyu oba enki? Enkwaso. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bamubuuza ku muntu singa olugoye lwe luba lufunye obuki? Amaniyu. Oli yabadde ne mukyala we, enkwaso ne zikola ki? Ne zimuvaamu ne zigwa ku ngoye ze. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yabagamba innama huwa bimanzilati albusaaqi, nti ekyo kiringa eminyira. Eminyira bukyafu? Bukyafu naye ate tebutta ki? Tebutta wuzu, kuba eminyira giyingira mu kintu ekyenyinyaza omuntu. Era olina oba omugamba agikwate yeesisiwala okukola ki? Olaba ne bwe gibeera gigye. Kati bukyafu, naye bukyafu obutatta ki? Obutatta wuzu. Era bukyafu oli singa aba buyina ku lugoye tagamba nti olugoye lwange lukoze eki? Lukyafuwadde, asobola oddusaaliramu nga lulimu emiki? Eminyira. Kati nabbi yasika ekifaananyi ky'enkwaso ku miki? Ku minyira. Nga bw'olaba omuntu wayinza okubeera n'eminyira n'aginyiza ne gisigala ku lugoye, nabwe kityo omuntu singa aba avuddemu enkwaso asika ekifaananyi kyaki? Ky'eminyira, olugoye lusigala luki? Luyonjo. Naye yavuddemu enkwaso ezo ate aba amaze okukola ki? Okukyafuwala nga yeetagisa kukola ki? Kunaaba. Tukifunye? Tugambye tulina omusulo. Hadithi ya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama tugimanye omusajja eyajja mu muzikiti n'akola ki? N'akojoba. Olwamala okukojoba basahaba ne basituka ebifuba nga bagala kola ki? Kumulyawo ofuka otya mu muzikiti gwa Nabbi. Ne Nabbi n'abagamba bakole ki?
bamuleke omusajja n'akojowa bulungi paka we yakole ki bwe yamalawo. Ekyalaga nti omusulo gwe yali akojobye mu muzikiti gwali mukyafu, nabbi yalagira basahaba bagende baleete ebbaketi y'amaki y'amazzi bakole ki bayiwewo. Tegerekese ddi omusulo lwe guyinza okuba nti omuntu gumusonyiibwako ddi? Omusulo ekyokulabirako, obadde otambula kati mu Uganda yattu tuyina emiwaatwa gya suwegi egikola ki egitambula, sinakinti egimu gimanyi okuvulula ne gujjula obukyafu ne butandika okola ki okufuluma. Singa oli abadde atambula nayita awali amazzi agagaki agasuwegi, amazzi ne gamukoonako nga katakoze eki tategedde, omuntu oyo engoye ze zisigaza ki zisigaza wuuzo. Naye singa ategeera nti okutoba kuno kwennina kwaki kwa suwegi, engoye ziba zimaliza okukola ki okuddugala. Musulo ki omulala? Singa oli abadde yeeyamba n'asitama bulungi ng'obusiraamu bwe bukola ki bwe bulagira, naye guno omusulo ogukola ki ogusammuka, ne wabaawo amatondo agamutonnyera ku ngoye nga tasobola kugalaba, naga amatondo gayingira matondo Allah gasobola okukola ki okusonyiwa, kuba tokola ki togalaba. Naye singa gali mu matondo g'olaba, sinakinti newe gatonnye wasigala wabisi, amatondo ago oba olina ogakubako wamaki amazzi. Tegerekese bukyafu ki obuyita emabega? Bwe bukyafu obukola ki obutuvaamu. Waliwo obukyafu obulala obuyita emabega? Teriyo obulala. Waliwo obukyafu obuyita emabega obutali buno obukyafu obwa bulijjo? Nga ki sheekh? Omuki? Omukka. Bukyafu kyobulala? Omusaayi. Omuntu nga bwasobola okufuuka omusaayi, era n'omuntu bwasobola okuvaamu omusaayi nga guyiseewa guyise mabega. Kati oli tagamba nti ngenze mu ttooyi nenfuluma musaayi n'agamba buno si bukyafu, wuzu yange nkyakola ki kyagiina. Ebbanga lye bumala nga guyise mabega, era wuzu eba ekoze eki eba egenze. Ate obukyafu obwo buyingiramu n'obukyafu bw'ebisolo. Entuuyo z'ebisolo nkyafu. Entuuyo oba ebisolo tebituuyana? Ebisolo bituuyana wangi? Ebisolo bituuyana? Kati mulabika musikidde ku bisolo ebiyina ebyoya, kuba weebuuze kituuyana ddi? Gyebiri ebisolo ebikola ki ebituuyana, kuba si buli bisolo nti biyina enviiri ku miki ku mibiri gyabyo. Entuuyo z'ekisolo, amalusu g'ekisolo, kyekirala omukka gw'ebisolo. Ebyo ebisatu n'ebirala bye tujja okulaba bwe biyingira mu lugoye lwo lusigaza wuzo oba efa? Efa? Tefa. Entuuyo zaki z'ekisolo, kati tukisike ekifaananyi ku ntuuyo zaffe. Entuuyo zaffe bukyafu? Si buki? Si bukyafu. Kitegeeza n'entuuyo z'ekisolo si buki? Si bukyafu. Amalusu gaffe bukyafu? Si bukyafu.
kitegeeza n'amalusu g'ekisolo si makyafu. Omukka gwaffe bukyafu, era wuzo eba ekoze eki. Naye singa ekisolo kiba kirina we kiri ne kivaamu omukka gwonna ne gukwambala, oba okyafuwadde? Oba tokoze eki? Tokyafuwadde. Tegerekese bannange, kati obukyafuwaza bwebwo obukyafu obukola ki? Obulabwako nga buyitidde mabega. Obukyafu bw'ebisolo obuyitira emabega bukola ki? Bukyafu singa buba bugudde mu lugoye, olugoye luba lumaze okukola ki? Okukyafuwala. Ekibuuzo ne kijja, Mungu yangeredde nenneeyambira mu ngoye, engoye ziba zimaze okukola ki? Okukyafuwala. Mu kuzooza mba nzooza olusu ne lusigalamu, luba lutukudde. Ogenda okumala okwoza olugoye lwo n'olwanika, ogenda ogira bwoti nga mukyalimu olusu, luba lutukudde, luba terukoze eki? Terutukudde. Kuba okusigalamu kw'olusu kinnyonnyola obukyafu bw'olugoye, nga kala y'obukyafu ebbanga lyemala ng'esigadde mu lugoye, olugoye luba terunnaba kukola ki? Kutukula. Okuggyako embeera eno, omusaayi, naddala omusaayi oguva mbakyala, omusaayi ogwo oli asobola okugwoza, olusu ne lugenda, naye kala nesigalawo. Lutukudde oba lukyali lukyafu? Bwe guba musaayi ng'oli yalwanye nagwo ogujjamu, olusu ne lugenda, naye kala nesigalawo, nga watobye okukola ki? Okugujjamu, olugoye lubeera luki? Luyonjo. Lukyafuwala ddi? Kati eno embeera abantu abooleza mu byuma, abamu tutera obutakifaako. N'okwata engoye ennyonjo n'ozigatta n'engoye enkyafu. Kikyentegeeza wano, engoye kangeze zirimu omusaayi, zirimu obukyafu, n'ozigatta n'engoye ezitaliimu musaayi na bukyafu, n'ozooleza wamu mu mazzi agazikamula. Amazzi ago ne gasigala nga gakyalimu ebyovu, n'ozaanika. Obadde okimanyi nti zonna zisigala nkyafu? Oba mukategedde bannange? Singa ogenda kwoza engoye, ng'engoye ezo mulimu engoye ezirimu obukyafu n'engoye ezaddugadde obuddugazi, engoye ezirimu obukyafu, sooka obukyafu okole ki? Obwoze bukole ki? Buveeko. Ozigatte ne zino ezakoze eki? Ezaddugadde, nga zino obukyafu osoose kukola ki? Kuzibujjako. Oluvannyuma okole ki? Ozooze. Ate olina okwegendereza nti amazzi gezisembeddemu maul mutlaq, mazzi agatayina kintu kyonna kikoze eki? Kigegasseemu. Tukifunye bannange? Alhamdulillah. Tulabye al-ghaid, obukyafu obuyitawa? Obuyita emabega. Nawabeerawo obukyafu buno wammanga. Al-qai'u, ebisesemye bukyafu. Singa bugwa mu lugoye, olugoye luba lumaze okukola ki? Okukyafuwala. Ekirala, al-quruh,
amasira nagwo bukyafu. Singa amasira ago gabeera n'olusu nga galimu n'omusaayi ate nga mangi, bwe gagwa mu lugoye, olugoye lukola ki? Lukyafuwala. Naye singa gabeera masira matonotono nga naye gagenze, tosobola kukola ki? Tosobola kulabawo. Ago Katonda akola ki? Agakusonyiwa. Singa egagwa mu lugoye, singa gabeera mu lugoye, olugoye lusigaliza obuki? Obuyonjo bwalwo. Bino wammanga tubirongoosa tutya? Omusaayi, ebisesemye, omusulo, nakyo ekirala n'obukyafu, tubirongoosa tutya? Tubirongoosa n'amazzi. Amazzi nga gagenda kujjawo olusu, gagenda kujjawo ekkala, gagenda kujjawo kyekirala n'empooma. Obukyafu buyina empooma. Obukyafu buyina empooma. Obukyafu bubeera na lusu naki? Na kkala. Tetusobola kutegeera mpooma yaabwo kuba tetukola ki? Tetubulya. Tegerekese. Kati olugoye ebbanga lye lumala nga ebyo ebibiri bikyakola ki? Bikyalimu, luba luki? Lukyafu. Nenfuna olugoye lwange nenduteeka mu bbaafu, nendooza bulungi ebbaafu, nesigaza amazzi genkozesezza negasigaza kala yaago, negasigaza n'olusu lwago, negasigaza n'empooma yaago. Agamazzi mayonjo. Kantu kano tuzze tukogera ebbanga. Agamazzi mayonjo. Olugoye lwange luguddemu omusaayi, lumaze okukola ki? Okukyafuwala. Ngenda okulwoza, nenduteeka mu bbaafu, nenongoosa bulungi omusaayi negukola ki? Negugenda. Amazzi genkozesezza negasigala nga tegakyuse kkala, tegakyuse empooma, tegakyuse na lusu. Mayonjo. Mayonjo. Lwaki mayonjo? Olw'okuba bino ebisatu bisigaddewo, tegali mu kyegakyuseemu. Amazzi ago mayonjo. Funa nago wuzu. Funa nago wuzu. Amazzi ago mayonjo naye tegafuna wuzu. Oba tukitegedde? Mulowooza lwaki tegafuna wuzu? Kubanga gali wansi ma nusammi bilqullataani, gali wansi wa liita bimeka? Gali wansi wa liita 100 bimeka? 2. Amazzi agasigaza obuyonjo bwago nawankubadde oli agagozesezza ne gatakyuka lusu, mpooma nekkala, okuba nti gayonja gayina kubanga gali waggulu wa liita 100 bimeka? 2. Gano mu bbaafu gasigala maki? Mayonjo, naye tegakola ki? Tegayonja, yadde nga gasigazza embeera yaago. Ebbanga lye gamala nga gali wansi wa liita 100 bimeka? 2. Amazzi ago tegakola ki? Tegayonja. Ne batugamba wa ghuslu jamii'il abwal, ekika ky'omusulo gwonna
tukyotooza olugoye singa ebika ebyo biba bigudde muki mu lugoye. Wal awrathi n'obukyafu bw'ebisolo. Wajibun okubirongoosa kwaki kwa tteeka illa bawla sabiyi okujjako omusulo gw'omwana omuto. Omusulo gw'omwana omuto singa omwana omuto aba akufukidde omusulo olugoye luba lukyafudde wangi tetulina babebi yenna katugambe kale mulenzi obadde ositudde ka bebi nekasumulula taapu nekakuyiira esaati ye tukudde ekyali ntukuvu ogisaaliramu oba eba ekyafudde ogisaaliramu otya ng'omwana amaze okukujobera. Abaana babika bimeka? Bisatu. Omwana ali wansi w'emyaka emeka? 2. Tuyingizemu omuwala n'omuki n'omulenzi. Omwana ali waggulu w'emyaka 2 n'omuwala ali wansi w'emyaka 2. Omulenzi singa oba ositudde omulenzi oyo ng'ali wansi wa myaka emeka? 2, ate ng'emmere gy'alya alya mmere y'amata ga maama we. Ekyo kikulu. Ng'amata ganywa mata gaani? Ga maama we. Omwana oyo singa aba akufukidde n'akojoba ku lugoye lwo oba n'olinnya mu musulo gwe oba ne weesigama omusulo gwe, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba okutukuza okwo tutukuza na kuyiwawo maki? Mazzi. Omwana tumutegedde ow'ekika ekyo ali wansi wa myaka emeka? Nga mulenzi n'emmere gy'alya anywa mata ga maama we. Singa kijja ng'omwana oyo ali wansi wa myaka emeka? 2, naye ng'okulya kwe alya anywa buugi. Obuugi bw'abaana abatoto bumanyi? Oba ng'amata ge bamutabulidde bagateeka mu sukaali. Omwana oyo bw'akufukira omusulo gwo bwe ogwekoonako olugoye luba lukoze eki? Lufudde. Tukyawudde bannange? Omusulo ogutatta lugoye gwe musulo gw'omwana ali wansi wa myaka emeka? Nga nekyassa mu lubuto mata gaani? Ga maama we. Nga tekuliiko mmere, sinaki nti n'amata gassa mu lubuto tebagateeka mu ki? Tebagateeka mu sukaali. Singa kijja omwana n'alwala, tusaba Allah atukuumire abaana baffe, obulwadde obwo nga bumwetaagisa okuba nti bagenda kukwata empeke baginyige bagiteeke ku gijiiko, akole ki? Omwana bw'avaamu omusulo, omwana abaddaamira empeke, omusulo gwe mukyafu. Kuba ekyawula omusulo gw'oli mata gaani? Ga maama, nti gokka gakole ki? Kati ono agasseeko empeke, agasseeko sirapu, akola atya? Mukyafu. Bwe libanga ddagala omwana oyo nga alimira lwa buki? Lwa bulwadde, omwana oyo bw'avaamu omusulo, omusulo tegukola ki? Nagwo tulongoosa nakukola ki? Naguyiwa ku mazzi. Nekyawukanamu n'eddagala ng'omwana omuliisa sirapu wa vitamini
kuba oyo ebiseera ebisinga omwana abeera muki mulamu, naye omuzadde ng'agamba omwana njagala abeere akule mangu, vitamini mulimu bino, nga naye omwana tabinywa lwa buki, lwa bulwadde. Naam. Yaki? Awo wetugenda okudda olutula lwaffe oluddako, obukyafu bw'embizzi n'enki n'embwa, inshaallah. Tubadde twawula abaana baffe abameka? Abasatu. Omwana omulenzi singa ye aba akukojobedde oba ogudde mu musulo gwe oba weesigamye omusulo gwe, tugulongoosa nakuyiwawo maki? Mazzi. Ebbanga lyamala ng'ali wansi wa myaka emeka, nga ne byalya biyitira mu mabere gani? Ga maama. Omwana omuwala ali wansi wa myaka emeka? 2. Omusulo gwe gwo tetukuyonja na kuyiwawo maki? Mazzi. Ne bw'aba ali wansi wa myaka emeka, nga n'emmere gyali alya mata gani? Ga maama. Mulowooza lwaki? Mulimu wano ku basawo wangi? Mulowooza lwaki? Ekisooka, omusulo gw'omwana omuwala, katutwale ekifaananyi olya asitudde omwana we. Omwana omulenzi singa aba avuddemu omusulo, omusulo ogwo gutuukira mu kifo kitya? Kimu. Kati buli omu asika ekifaananyi eyali alabye ku mwana omulenzi ng'akola ki? Ng'akunkumula. Omusulo gwe gutuukira mu kifo kitya? Kimu. Nekyawukana ku musulo gw'omwana omuki? Omuwala. Omusulo gwe gukola ki? Gusaasaana. Mu mbeera y'okuba nti gusaasaana, tosobola kuwawula we gutuuse ne we gutakoze eki? Ne bwe gutatuuse. Awo obusiraamu ne butugamba olugoye lwonna lukole ki? Enjawulo esooka tugitegedde. Ey'okubiri, omusulo gw'omwana omuwala muzito ku musulo gw'omwana omuki? Omulenzi. Ne bwe tukibalira ku bakulu, abakyala we beeyambira n'abasajja be bakola ki? We beeyambira, bw'otunulawo wabeerawo ki? Enjawulo. Abasajja singa kyekino ekifo ekikola ki? We tweyambira, tusobola n'okweyambirawo ebbanga eriwera naye nga tewannajjawo obuufu bulaga nti wano bakola ki? Beeyambirawo. Ekitali ku musulo oba ekifo abakyala we bakola ki? Tikyo tewatwala budde, tewatwala bbanga nnene kutegeera nti wano bakola ki? Beeyambirawo. Ne we lubeera lusu, olusu lukola ki? Lwawukana. Oba ntegerekese. Omusulo gw'omwana omuwala, olusu lwagwo luli waggulu ku lusu lw'omwana omuki? Kati ebyo n'obusiraamu bwe babitunuulira ne bagamba olugoye lw'omwana, omusulo gw'omwana omuwala singa guba gukuyiikidde, singa oba oguguddemu, olugoye olina kukola ki? Kuluyonja. Ne hadithi ya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam weeri nga basahaba balagira singa musulo gwa mwana muwala olugoye lukole ki? Lwozebwe. Singa musulo gwa mwana mulenzi tulutukuza na kuyiwawo maki? Mazzi. Allahumma salli ala rasulillah. Bino wammanga biri mu ebyo Allah byeyakola ki?
byatusonyiwa mu bukyafu bwabyo. Batugamba wala yu'fa an shay'in min an-najasati illa al-yasiri min ad-dam wal-qayh. Obukyafu bwonna tebutusonyibwako, obukyafu bwonna tebuddugaza, obukyafu bwonna buddugaza okuggyako obukyafu obutono mu musaayi, ebisesemye, omusulo ne byonna bye tukoze eki bye tulabye. Lowooza gwe omusulo twakoze eki, twagunnyonnyodde. Oli tagamba nti nvuddemu amatonda ameka? 2. N'agamba gana amatonda 2 matono. Olugoye lwange lukyali luki? Luyonjo. N'otayiwaawo mazzi n'olowooza olugoye lusigaddemu wuzo. Twalabye omusulo gwe tunnyonnyola ogusonyiibwa gabeera matondo g'otasobola nakukola ki? Nakulaba. Oba agakutonyedde n'otakola ki? N'otategeera. N'atugamba wama la nafasa lahu. Waliwo ebisolo ebitalina muka, ebitalina myoyo, mitima. Buli kisolo kirina omutima, bwe tukirowooza oba bwe kiri. Buli kisolo kirina omutima. Naye wano batugambye wama la nafasa lahu sailatan idha waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Si buli kisolo nti kirina omutima, naye buli kisolo kirina omwoyo. Tukafunye? Si buli kitonde nti kirina omutima, naye buli kiyitibwa ekitonde kirina omwoyo. Kuba omwoyo Allah gwakole ki? Gwatta. Kati ebisolo bino wammanga ebitalina mutima, ebitalina musaayi, ebyomutima tuyinza obutabitegeera, Allah yabimanyi. Kuba omuntu ne bweba nsiri, oli asobola okukola operation ku nsiri anoonye omutima? Tekisoboka. Naye katutwale ebisolo ebitalina muki? Musaayi. Nga ki? Ng'enswera. Nakyo ekirala walbaraghith, n'ebiku. Ebiku birina omusaayi? Ebiku birina omuki? Ebiku birina omusaayi? Birina omusaayi. Spider ono agambye etalina muki? Akaseera kano tulina omusaayi, ekika ky'omusaayi kyetukola ki? Kyetwogerako. Omusaayi ogutta ki? Ogutta wuzu. Kati ekiku kirina omusaayi, naye omusaayi gwakyo tegutta wuzu, ate tegukyafuwaza luki? Lugoye. Tuli wamba nange? Singa omusaayi ogwo gugwa mu lugoye nga gwa kiku, oba n'owulira ekiku nga kikutambula n'okinyiga, n'okikola ki? N'okitta. Bw'onaakitta kigenda kuleka laama ku luki? Ku lugoye lwo. Togamba nti olugoye lwange luweddemu ki? Luweddemu wuzu. Ogwo omusaayi guli mu musaayi Allah gwe yakola ki? Gwe yatusonyiwa. Okuggyako omusaayi guno wammanga, singa enswera, ekiku, obwo obusolo obuwukawuka, singa bugwa mu mazzi, amazzi ago ne gatakyusa kkala, ne gatakyusa mpunya, ne gatakyusa mpooma, twerongosa nago? Obadde olina woolembesa amazzi go? Kino ekyangu. Obadde olina woolembesa amazzi go?
ogenda okusanga ku makya ng'ensiri zikoze eki, zijjuddeko. Ekyo kyemmanyi tutero kiraba, n'osanga ku mazzi go ng'ensiri zikoze eki, zijjuddeko. Amazzi ago gatukuza, gatukuza. Ebbanga lye gamala ng'ebisatu tebikoze eki, tebikyuse. Tegakyuse lusu, tegakyuse empooma, tegakyuse eki, kala. Amma bwe nkwata ensiri zange ezifudde n'enswera ezifudde n'enziiwamu ago amazzi, mayonjo, mayonjo, kutta ensiri zifudde, enswera zifudde, ebiku bifudde, n'embikasuka muki, mu mazzi. Amazzi ago ne gatakyuka kala, ne gatakyuka lusu, ne gatakyuka mpooma, mayonjo, amazzi ago makyafu. Ki ekitukuza agasoose, ki ekiddugaza ag'okubiri? Ekitukuza agasoose nti temuliimu kikolwa kya muntu, wabula oli yakedde ku makya n'asanga ensiri muki, mu mazzi. Naye ekyokuba nti gozikutte n'oziiwamu kyekifudde amazzi gano amaki, amakyafu. Tegerekese ekisembayo, omukka gw'obukyafu tegukyafuwaza. Singa bookera awantu wonna embizzi oba embwa oba obukyafu, ne babyokya ne bikola omukka, omukka ogwo eguyingira mu lugoye lwo, yadde musobola okubeeramu olusu lw'omukka ogwo, olugoye lusigala luki, luyonjo. Tegerekese ekisembayo ddala, obukyafu bw'ebyennyanja si bukyafu. Obukyafu bw'ebyennyanja si buki, naye ate obukyafu bw'ente, ngamiya, bwo buki, bwo bukyafu. Kuba bino biyingira mu Allah bye yatukkiriza okulya nga biki, nga bifudde. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tunayongerezaako ku lwokusatu lwaffe olujja. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.